bw'atyo omuwala bwe tutagenda kwatuukiriza mannya ng'ono wa myaka 14 bw'alabise ng'alaga engalo ezibadde zireenya oluvannyuma lwa ssenga okuzennyika mu lwejje lw'amazzi ne zijja. Mu kwogerako naye akkiriza nti ssente yazibbye ng'ayagala kugula lindaazi alyeko. Nazibye ssente meka 5. Mbu ssengawo olwakizudde n'amutuma okuleeta amazzi agabadde ku kyoto nga geesera n'amulagira okugateekamu omukono mu ngeri y'okumuvumula obubbi. Kati nze nengaleeta nga bantumye obunywanto nengaleeta owali nenjamu obunywanto nangamba nfundika ekikonde nteekemu omukono. Ng'amaze okujja yagezezzaako okwevumula omuliro guleme kuzuuka. Kyokka ssengawe nabimunaazaako nga kw'otadde n'okumutuma emirimu egy'okkola omwabadde okwoza engoye n'okukima amazzi ku luzzi. Nebbiriza nenziba butowe ne mmussaako nangamba mmuggyeko nenkwata amazzi ne mmunaabako namaze nampa engoye nangamba nzuze mbala nkirire ku luzzi. Ng'agenze ku luzzi engalo zatandise okuzimba ng'omukazi gwe yasanzeeyo ye yamutaasizza. Kati awo navuddeyo nagezera nga bitandise okukola ebinyama. Kati nina omukazi gwe nasanzeeyo nga nva ku luzzi nambuuza mwana gwe obadde ki. Newankubadde tanneetuuka ono ali lubuto lwa myezi 7. Omugayo omusajja omuyita Liivi. Teddy Naamala alumirizibwa okukola ekikolo eky'ettima kino tumusanze ku poliisi gye yaggaliddwa oluvannyuma lw'omuyambi wa RDC okugendayo okumulaba. Ono mu kumujja mu kaduukulu alagidde abasirikale okumukwata obulungi. Atubulidde engeri gye yafunamu omwana ono na butya bwe yazuula nti ali lubuto. Omwana namufuna okuva ku kitaawe bajja ne banne babiri nga bazze kulya lunaku lukulu. Nenkwata essimu nenkubira kitaawe ne mugamba ono omwana ali lubuto. Kitaawe nangamba nnemba. Mbu nga wayisa akaseera yamulemerera olw'empisa ze n'asalawo amuddize kitaawe naye oluvannyuma yamumuddiza olw'embeera mwe yali. Nenkwata omwana ne mutwalira kitaawe nze mwennyini ne mugamba omwana simusobola. Nali ndi awo nga kitaawe ampi n'atugamba tutwale omwana tinneyo wabeera naye tanywa ddagala takola ki ate ggwe ewuwa abadde anywa. Ategeezezza ng'omwana ono bw'abadde asusizza obubbi. Ne mbeera n'omwana netandika okufuula ssente mu kadomola nga nterekera ye. Omwana okuva ndooza lwe natandika ozisuula n'azibba n'azimalamu. Kati kyo nabadde mu nnyumba ne muwulira nawulidde enseke ennyini nga akadomola kanyeenya. Wabula agamba nti ekyokumwokya teyakigenderedde nga bw'abadde busungu. Era nagamba Jole teeka omukono mu mazzi ogwo. Naye ne munne yambuuza era ne mugamba nti amazzi ago tegasobola kwokya kuba nali sikisuubira nti gookya okutuuka awo. Kyokka ono yeeganye ekyokumutuma emirimu ng'omukono guleenya. Ayinza n'okuba agenda ku luzzi mbutuufu nga sitegedde. Naye nga nategedde jjo nze nninako olunaku lwe namulagira era nalunnyonnyodde bulungi. Babatuuze bavumiridde ekikolwa kya munnaabwe. Oyinza omumma emmere naye okugamba okwo nezenda kuleeta muliro kumwokya. Mwana ono olebe aliko obulemu ate okuziira famire wakulinne bongera okutyongoola emmembe. Ye omuyambi wa RDC mu kitundu kino Joseph Luwaga agamba nti ono wakukolebwako ng'amateeka bwe galagira wamu n'abantu abalala abavunaanyizibwa ku mbeera omuwala ono mwali. Twagala kugenda naye nga gavumenti tugire nga tukyamulabirira nga bwe tunoonya bali muzadde we kitaawe ne maama we olwo tutuuke paka kwoye yamufunisa olubuto olwo